بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله نني amatenda amalungi kusasira n'emirembe gende ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, omusomesa waffe, omulungamya waffe, omukulembeze waffe. Saba Allah nannyini kitiibwa amuteeke mu ddaala erisinga okubeera ery'owaggulu yawmal qiyama. Mukkirize abalungi abatulaba banjulire abagenyi baffe be tuyina abagenda okubeera nga babaako bye batusomesa insha Allah. Obusiraamu bwaffe obulungi obuli nti bwabuna buli nsonga yonna, sawaa ya bulamu, sawaa ya nsi, sawaa ya dunya, sawaa ya akhira, naye nga tetunnaba kutuuka ku musomo oba omukulu gw'omusomo gwaffe. Mukkirize mbanjulire bamasheekhe be tulina mu studio, muganda wange era mukwano gwange Sheikh Ashraf Kayiira Lwere. Mukkirize atuwe ku salaamu insha Allah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange Sheikh wange Sheikh Ali Soka mukkirize atuwe ku salaamu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba abalungi, mukkirize abawalimu baffe wano abatukulembedde tubabuuze ekibuuzo kino. Obusiraamu buno bulungi nnyo era bwaleetebwa okuva eri Allah w'ekitiibwa nga bubuna mu buli perspective y'obusiraamu oba y'ensi yonna ey'obulamu. Bubuna mu kuzaalibwa, bubula mu kukuza omwana, bubula mu iktisaadi mu byenfuna, bubuna mu by'obufumbo, bubuna mu buli mbeera zonna. Naye eb'ekitiibwa obusiraamu obwo obwa successful bwabwo obwajja nga buyita ku ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Munzikirize abawalimu baffe batusomese ku facts oba ebintu ebyayamba ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama kubeera nga ali successful buli mu mbeera yonna ey'obulamu. Tusabe muganda wange Sheikh Ali zikusooka otutambuzeemu kwawo tulabe biki ebyayamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama okubeera nga yali omuntu omulungi, okubeera nga atuuse ensonga ezo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebo omukadde wange Sheikh Nassa, ntwala omukisa guno okwebaza okuba nti ate leero gw'otukyazizza okwogera ku nsonga enkulu ezo ndowooza ffenna ze twalibadde nga tutambulirako oba nga buli musiraamu yalibadde azettanira. Njagala okwebaza muganda wange Sheikh Kayiira. Manyi bano bakayiira batulinako dhimma nnene kati tubabuuza tufukamidde, naye njagala okumwebaza okuba nti olunaku lwa leero ate asazeewo n'atufisiza akadde. Sheikh, ekibuuzo ky'obuuzizza alhamdulillah kigambo kikulu nnyo. Njagala kitandika bwe nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ow'ekitiibwa Allah jalla jalaaluhu yamutunuulira nga yasaanidde okujja alayhi salatu wassalaam. Bw'amala okumutunuulira nga yasaanidde era n'amututumira, yali ateekeddwa kubeera successful kubanga gy'ava wakulu nnyo ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Amulonze mukulu ne gwe balonze mukulu, kati ateekeddwa okubeera successful. Naye success ye eturesingibwa etya eri ffe abatambulira wansi wa umbrella ye, tusobole okubeera abalungi. Kati nno success bagibala ku nkomerero. Bw'oyagala okutunuulira nti omuntu ali successful, batunuulira nnyo abantu ekintu gye kikola ki gye kisembera. W'okakasiza nti wano nno Sheikh Ashraf Kayiira ali successful, Sheikh Zikusooka ali successful, Sheikh Nassa ali successful. Njagala okujja success ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
mu bulamu bwe obusembayo. Ndowooza nti awo yatulaga nti abadde successful era n'ajuliza ne mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Kaira njagala okkiriziganya nange ne Sheikh Nassa nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hajjatul wida hadithi ya Abi Bakr Nafi' mtabani wa Harith eri mu Bukhari yannyonnyola nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ali mu hajjatul wida hijja yenga obulamu bwe buli at the evening of his life n'ayogera ebigambo bino nga bigamba basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in n'ababuuza nti ayu yawmin hadha ayu shahrin hadha ayu baladin hadha nga kikyagendereramu agendereramu ekigambo kiri haramun basahaba bamubuuza ne baga nti twalowooza nti byoyagala okutugamba si byebbyo naye nga baga nti ayu yawmin hadha yawmun haram ayu shahrin hadha elimu ashhurul hurum ntegereka bulungi abuuza ayu baladin hadha baladun haram kati ekigambo haram kyafuula da'wa ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ngeri successful kasito kitegeera notakisemberera ebisigadde ogenda kutambula buki bulungi kati Nabbi n'adda ebigambo alayhi salatu wassalam ng'omutegeevu yenna bw'aba bitunuulidde bw'atambula mu mbeera efaananako bwetyo ateeka okubeera ng'ali successful mu bulamu bwe alayhi salatu wassalam n'abagamba abantu n'aga nti fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Sheke bibiri bimeka mweyo hadith naye jjukira tusoma ddiini kigatteko nti n'eddiini kyakuna ebyo bikuuma eddiini era nkusaba ogatteko nti akola ebyo ateekwa kuba mutegeevu kubanga era bw'otunuulira obulamu obw'ensi butambulira mu nsonga ezo emisaayi ebyenfuna eggwanga n'obubumbwa bw'omu. Kati njagadde nnyo okukulaga nti bil istiqra abamanyi baffe abaatusooka mu kusoma abaawuliriza ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kubanga bino byonna ebintu Nabbi yabyogeranga naye abagezi abaatusooka mu kutegeera bo ne baga nti maqasidu sharia olabye success nti Nabbi ebigambo byabyogera mu bulamu bwe obukola ki ali mu bulamu bwe buli obusembayo Sheikh Kaira era mukadde wange batukyayimiriddeko awo abantu abasinga bagenda ne balowooza eddiini eno tulina gitwala butwazi mu muzikiti oba ebeera mu kusaala kwokka bwensabira obeere ng'onnyanjuliriza nga bw'oyogedde ekigambo nti maqasidu asharia obeere nga abatulaba abalungi bamanya obusiraamu buno ayaani ez'ettaano tebwayagala ennyo kubeera nga zitambula nga ziri mu lujegero olulungi. Abaatusooka okusoma abaatunuulira ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al istiqra gye tutambulira abantu baga nti al maqasidu shariatu khamsa naye abantu bangi abazze kuba ilmu bwejja ebigendererwa ebyeddiini yaffe eddiini yaffe bye yajja okuyimirizaawo so that success eno erabikana bulungi olwaleero baabizingira mu bintu ebyo ebimeka ebitaano naye nga bwe kiri nti kyakusoma tekiri jazman waliwo abajja ne bongerako ekyomukaaga ne bongerako ekyomusanvu n'ekyomunaana bil istiqra naye njagala nti ekibuuzo nga bwe wakibuuzizza mu ntegeere yange success ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ngitunuulira nnyo ng'awa ekiraamo ekyo ng'akiwa eggwanga lyonna kuba yagaa nti falyuballighu shahid alghaib ataliiwo wano aliwo ategeeza ataliiwo ateeka okutegeezebwa mwabaliwo kubanga bino bye mbagambye bwe munaabyekwatako mugenda kutambula bulungi.
twekweyazizza muganda waffe Seeka Zikisooka tusaba mukadde waffe Seeka Ashraf Kayiira okwongera okutugaziyiza wakati awo nga tweyambisa ahadithi oba Qur'ani ey'ekitiibwa esobola okubeera ng'eyongera okugyayo ekifaananyi ekyaleetera Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama okubeera nga ali successful. Tutunuulira mu bulamu obw'ensi kigambibwa nti Muhammad sallallahu alayhi wasallam ali omu ku bantu abasinga okwogerwako mu bulamu obwa bulijjo. Naye yongerako ne kino nti yali si musajja nti oba yagendako mu ssomero obeera nti afuna diguli oba ki, wabula Allah ow'ekitiibwa yamuwa okubeera nga buli kyetaagisiza ky'obulamu mu mbeera ey'okuyiga akimanyise omugagga wa Ashrafu yongera okutugaziyizaamu mu nsonga eyo inshaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidi Abul Qasim ya Rasulallah sallallahu alayhi wasallam صلى عليك الله يا علم الهدى ما حبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم يا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا رب إنك أنت العليم الحكيم يا رب. فنسألك يا ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا آمين وانفعنا بما علمتنا وبعد. آمين. الله tumwebaza okuba nti tusinkanye olusinkano olulungi olukwatagana kukwejjukanya amateeka ge n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Omulamwa gwe tuliko mukulu nnyo era muzimu ku mu'jiza Allah ze yateeka mu duniya muno kwe kuba nti yatutumira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam nga teyatuulako mu kibiina kusoma, naye ng'ate olwaleero ojja kunoonya abayivu nga teryamutuuka kumanya sallallahu alayhi wasallam. Ekyo nno ne kituzaayo nti Allah yamanyi wa waateeka obubaka bwe, yamanyi era okusalawo kukwe Allah. Naye ku mulamwa gwe tuliko Allah yennyini subhanahu wa ta'ala ye yateekateeka success y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama n'okuba nti yakola omulimu Allah gwe yamutuma n'agutuukiriza mu butuufu bwagwo nga teguliimu bukendeevu bwonna. Mu bimu ku Allah bye yateekateeka nabyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okuba nti atuukiriza omulimu guno bulungi, ekisooka al-musaawa. Allah yatukolera obusiraamu buno nga ffenna twenkana, omuwarabu, omuddugavu, omuzungu, afaanana atya, ow'ekitiibwa asembayo, ffenna tukola ki? Twenkana. Era kyova olaba nti bwe tuba tukola ibadaat temuliimu kwawula nti ono wakitiibwa nnyo ku ono, nti ye bwe tunaaba tusaala zuhuri eraakanya ono ku kitiibwa kyalina ajja kusaala mmeka? Tekisoboka. Kyekimu era bwe tuba mu hajji tewaliyo babitiibwa bwe babeera wanjawulo ku basigadde. Era basheekhe bano abagenda e Makka bakugamba nti ku luno twabadde e Makka nti omusajja omunene gw'omanyi nti Sheikh Abdurrahman Sudais yambadde wano nga ndi wano. Ekyo Allah yakikola nga manhaji ye. Allah kyeyava atugamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa baada al-isti'aadha wal basmala inna akramakum inda Allahi atqaakum. Ebitiibwa ewa Mungu teyabiteeka ku bya duniya bino, wabula asinga okutya Allah y'ow'ekitiibwa eryani. Kakati mu bimu ku byawa nnabbi okuba nti aba successful al-musaawa, Imaamul muttaqin, al-musaawa. Mu bimu ku bisinga okuleetera abantu obutaggusa nsonga bitiibwa. Oyajja nagayi naye kakati nze nembeera mu society eno yadde n'obwazinyi tebabumpangako naga yatamanna nange kankiveemu.
era kyova olaba waliwo hadithi yadde nafu naye fi tahdhib wa targhib tusobola okugijjayo ne tujjamu ebigambo bye twagalamu. Sayyidina Ali hadithi eyo karrama Allahu wajhahu yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti abantu b'omulembe gwange bwe banaakola ensonga zino ziri ensonga nga 12 halla bihimul bala. Naye mu nsonga ezo yayogeramu ekigambo ekigamba nti wa ukrima arrajulu makhafata sharrihi. Allah, omuntu bw'anaaweebwa ekitiibwa nga bamutya bubi bumulimu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama lumu abeera nga ali ne mukyala we Aisha, ne wabeerawo omusajja eyajja mu b'eŋŋanda ze. Aisha Nabbi n'ayogera ebigambo bino naga nti bi'isa akhul ashira. Bi'isa kigambo ekyo kiva ku lulimi lwa Nabbi, bi'isa akhul ashira. Aisha n'amutunuulira n'amukyayirawo kuba Nabbi alina ekigambo kyakoze ki kyayogedde. Naye omusajja bwe yatuuka awali Nabbi sallallahu alaihi wasallam, Nabbi n'amukarrama n'ayimuka, muganda waffe, mukwano gwaffe, tuulira awo. Nkiregeka bulungi ekigambo kino Aisha yali akyogedde, Nabbi yakyogera. Aisha alaba ebigenda mu maaso. Omusajja amala akola ki? Agenda asiibula. Aisha yeewuunya n'amugamba nti ya Rasulallah, ogambye ng'omusajja ajja bw'atyo ogambye bi'isa akhul ashira, omusajja oyo muganda waffe naye mubi, alina obulabe bungi. Obulabe bw'alina buyitirivu, si mulungi, si mulungi, naye bwazze ate embeera gy'otaddewo nga teraze by'oŋŋambye ng'ajja. Nabbi n'ayogera ekigambo ekyo makhafata wiqaaya. Mu mbeera eyo tulabye nti al musawa, obusiraamu Allah yali bututeerawo nga ffenna twenkana. Ensonga ey'okubiri mu bimu ku byawa Nabbi okuba nti aggusa ensonga ye mu butuufu, yazimba mu basiraamu kye tuyita al ukhuwa, obwa sseruganda obwa nnamaddala. Era ojja kulaba ahadithi nyingi ezajja nga Nabbi ahatha basahaba ku nsonga y'obwa sseruganda obutaliimu bukuusa. Wallahi olwaleero mu bimu ku bisinza okuleeta ebizibu mu society, muntu kwefuula muganda wo nga si muganda wo. Subhanallah, bangi akulaga kirala kungulu naye nga munda kyategeeza ki kirala. Bangi bali mu makomera lw'abantu be balowooza nti baganda baabwe. Bangi bizinensi zifudde, bangi amaka gavuddewo ne gaggwawo, bangi n'obulamu Allah ayisirizaako ajali yaabwe lw'abantu be balowooza nti baganda baabwe. Naye ku mulembe gw'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Nabbi yazimba obwa sseruganda obutuufu. Bino bisobole obutalabika. Wulira mu hadithi ezimu ku zo yagamba, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama. Abaye mbabuulireyo ekintu nga singa munaaba mukikoze mujja kwagalanira ddala olwagalana olutuufu. Bw'osanga munno muwe kuki osalamu. Era ky'oba olaba Nabbi bwe yali atutegeeza mu bumu ku bubonero bw'olunaku lw'enkomerero mwalimu taslimul khassa. Oyo namutoolako salaamu nagimuggyako, oyo takyali mubafuna salaamu yange. Kabonero mu bubonero bwaki bw'olunaku lw'enkomerero. Birabise nnyo Sheikh, ebyo ate nga birabise nnyo mu kyasa kino. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kuzimba obwa sseruganda obwo yatukuutira nnyo n'atulaga nti obusiraamu bukulowoozesa ggwe okuba nti toyina kukosa muganda wo musiraamu. Mu hadithi entuufu agamba sallallahu alaihi wasallam, al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Omusiraamu omutuufu ddala yoyo nga baganda b'abasiraamu bawona obubi obuli ku lulimi lwe neki n'emikono gye. Al ukhuwa, Nabbi yazimba obwa sseruganda.
ogenda noyogera ebigambo nonjijiira yazimba obwa Sseruganda. Allahu akbar. Obwa Sseruganda ddala ng'omuntu alaba muganda we nga ddala alabira ddala muganda we. Era katono nnyo Sheikh Ali okumanya nabbi yazimba obwa Sseruganda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kankuwa ekyokulabirako eyali akulira abannanfuusi Abdullah ibn Ubay ibn Salul bwamala okutemamu ejje lya nabbi sallallahu alaihi wasallam, nabbi bwakomawo mu lutalo ne basahaba bakomawo nkulaga obwa Sseruganda obwaliwo. Mutabani wa Abdullah ibn Ubay naye baali bamuyita Abdullah ibn Ubay ibn Salul. yagamba omubaka Muhammadin sallallahu ya Rasulallah, badde nkusaba taata wange ku kye yakoze obusiraamu bukkiriza okuba nti akola ki avaawo, naye bwe kiba kyakkolwa nkusaba okkirize nze mba nkyekolera olw'ensonga omutima gwange tegujja kutebenkerera nga ndaba ku muntu eyatuusa ku ekyo kwani kitange ku taata wange, nzijja ku bwa Sseruganda. Nabbi teyakikola era talina gwe yalagira nti mutuuseeko obulabe. Baswahaba batuuka n'omubuuza nti lwaki ya Rasulallah omusajja ku byakikoze, yagamba asijja kikola olw'ensonga ababiraba eri emabbali bagenda kugamba nti Muhammad atandise okutta baani banne. Naye kyenkulaga nti obwa Sseruganda bwaliwo. Abdullah ibn Ubay olumbe bwe lumuluma saawa ye ey'okufa yasaba nabbi nti ya Rasulallah bwenfa nsaba ompe muzimu ku kanzu banziiko omwo. Nga tukyayimiriddeko awo Abdurrahman ani Ubay asaba bamuwa olukusa asale ku muzeeyi we ensingo olw'embeera gy'akoze mu lutalo n'oluwedde. Naye nabbi teyamukkiriza. Naye Abdullah ibn Ubay ibn Salul amala okufa, mutabani we agenda eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi teyagaana kumuwa lugoye luno baziikemu kitaawe. Ekyo buba bwa Sseruganda, buba bwa Sseruganda. Nabbi yazimba obwa Sseruganda, yali tayinza butabeera successful, yali tasobola. Omuntu Allah abuuza n'agamba hal jazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Tosobola kulongoosa n'osasulwa bubi. Nabbi ku bye yakola yali tasobola butaba successful. Barakallahu mukadde wange Sheikh Ali. Era njagala ku nsonga eyo ey'okubeera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam nsooka twatandise ensonga muzaata aweereddwamu abadde al-musaawa okubeera nga twenkanyankanya. Abaffe musaawa eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikola bainahu wa baina al-muslimin au bainahu wa baina ammati nnas, wakati we n'abasiraamu oba n'abantu abalala abasigadde. Wallahi Sheikh Nasa nsaba Mungu akuwejja nabbiri. Allahumma amin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali tayinza kutabira successful kubanga Allah jalla jalaaluhu yamunyumiza amawulire g'abaamukulembera afunemu ebyokuyiga. Oba ntegereka bulungi? Nina ekintu kyenjagala okunnyonnyolako olwaleero nsonyiwa kuba ombuuziza nti obwenkanya nabbi yabukola ku basiraamu bokka oba n'abantu bonna abasigadde. Nabbi yali mwenkanya mpaka ku bashiriku, mpaka ku baki. Olwaleero luno waliwo ensonga y'okwokya amasabo, waliwo ensonga y'okwokya amaki. Tulina abawalimu nga bagenda ne bookya amasabo. Kino njagala kinnyonnyola era njagala abantu abo bakitegeere bulungi nti nabbi yali successful olw'okuba Allah subhanahu wa ta'ala yamunyumiza ku ebyo ebyaliwo. Abawalimu baffe bakwata ebyaliwo Allah byanyumiza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne babifuula obujulizi obwenkomeredde olwaleero, naye nga ekyalibadde obujulizi kyekyo nabbi kyakoze oba kyagambye tukole ki? Tukole.
obwenkanya nabbi bwe yakola n'abashiriku n'amasabo gaabwe n'amasanamu gaabwe gaali genkana ki bwakomawo obwenkanya nabbi bwe yakola ntegereka bulungi mu nsonga y'amasabo n'okwokya amasabo n'okukola abashiriku bye bakola nabbi sallama Allah yamunyumiza ku nabbi Ibrahimu n'amugamba nti nina nabbi wange bamuyitanga Ibrahimu kitaawo jajjaawo yateeka olutalo nga lunene nnyo ku bashiriku olutalo nabbi Ibrahimu lwe yassa ku bashiriku lwali lunene kitaawe abantu abaali batambula naye n'akola ki ekiseera ne kituuka olw'okuba nti omukwano gwe yalina ne Allah subhanahu wa ta'ala gwali gw'amaanyi nga teyeetaaga kintu kyonna kyonna kiyinza kubeera nga kiteekebwawo kusinzibwa si Allah subhanahu wa ta'ala hai aya muzimanyi bwe baatuuka okugenda mu Idi yaga nti inni saqiim siina gye ndaga ndi mulwadde bwe baagenda n'akuwata embazi n'agakola ki n'agatematema okwo nno okwolesa kwagala ate nno okuwa ddala bakukuno okwagala okulimu ebitategerekeka eby'edduniya naye Ibrahimu kye yali akola yali akikola nga kyaddala seeka n'agenda n'atematema maki n'agatematema wallahi biki ebyaddirira nabbi sallama Allah bimunyumiza abasajja baaga nti man faala hadha bi alihatina ani akoze kino bakatonda baffe kubanga enzikiriza yaabwe bo bakakasandigana amasanamu be baki be bakatonda baabwe kakati bw'obalumba oba obawadde omukisa ogulumbani ogulumba Allah jalla jalaalu nga Mungu yatuga nti wala tasubbu alladhina yad'una min duni llah fayasubbu llaha adwan bighayri ilm bajja kukyuka bavume Allah subhanahu wa ta'ala أناشد لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا sababu Sheikh aya yoyongero jigaziyam kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu mwenna yo gye mwava mwenna bwe mutyo bwe mubadde because fe obusiraamu bw'abasiraamu abali wano olwaleero weesanga nga tebunnaba kuweza na generation yakuna yakutaano Uganda generation obusiraamu bwaffe tebunnaba genda mu generation yakutaano no kakati fe weesanga nga nze jjajjange weesanga nga jjajjange ye yasiramuka ewaabwe kakati nga maama wange ye generation ey'okubiri nze generation ey'okusatu ku saidi ya maama nojja ne weesanga nga ewaffe ani yasiramuka ewaffe omulangira yasiramuka ye Uthmani Kateregga n'azaala zikusooka n'azaala Ahmad Ali n'anzaala generation oba oziraba Sheikh kyava gamba nti anga tonnaba kulwana n'abantu manya nti naawe eyo gye wakola ki Allah Mungu n'akuwa ekyengera ky'obusiraamu so kakasa nti n'abakyali eyo basobola okufuuka baki bw'oba otambula nabo bulungi okay Kidala Sheikh Ali katono nnyo awo wennyini wetubadde wajjayo ekifaananyi ekituufu lwaki nabbi Allah yamusobozesa okuggusa omulimu gwe yamutuma bulungi kwe kuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nnyo baswahaba obukulu bw'empisa mu busiraamu kituufu ate kikulu nnyo ku sheekhe yenna okuba n'empisa mu bwa sheekhe kituufu ddala mu bimu ku byawa nabbi okuba nti aggusa omulimu mu butuufu yahatha nnyo ensonga y'empisa makarimul akhlaq nga y'ensonga lwaki mu nsonga ezimu era ezafuula nabbi sallallahu alaihi wasallam wa successful makarim naye yadde yakubiriza empisa ate ye yennyini yali kyakulabirako mu mpisa wa innaka la ala khuluqin adhim kyenjagala okulaga empisa katono nnyo Sheikh Ali omanye ebintu bino bizibu bintu bya elimu bino oba omala kino nga kino kijja oba omala kino nga kino kijja
oba omala kino nga kino kijja lumu nabbi aba atudde ne basahaba sallallahu alaihi wasallam sinnavaawo abatulaba sebo tetunnavaawo ku Ibrahim hadith ya Anas naam hadith ya Anas agamba Nabi sallama baba batudde we bati kyebaba bagamba nti al'ana yatla alaykum rajulun min ahli aljanna tutudde wano nga bwe tuli nga tewali ajja yali tannajja wabula batudde n'abanazaako katono nti ajja musajja wa mujjana Allahumma ij'alna min ahli aljanna wa abaina ku lunaku olwaddako omusajja oyo najja nabbi era naddamu n'abagamba ekigambo kyekimu al'ana yadkhulu alaykum rajulun min ahli aljanna agenda kuyingira wano omusajja nga wamuki ku mulundi ogwokusatu era nabbi n'ayogera ensonga y'emu era omusajja y'omu n'akola ki Sayyidina Anas anyumya n'agamba kintu ekyo kyankwatako nawe wali badde gwe sheekh nengende w'omusajja ono emugaba waaye ndi mugenyi wo nkusaba okkirize ongenyiwazeeko ewuwo ne yeebakayo ennaku mmeka ezikola obugenyi kyeyava amugamba owaayi mu nnaku eziyise nabbi buli wabadde ng'ogenda okuyingira masigiti nga bwabaayi wagenda kuyingira wano omusajja w'omuki kiki kyokola ekyo ekyenjawulo kuba mbaddewo naye sikirabye nalowoozezza nti osaala nnyo ekiro nendowooza nti oyinza okuba osaddaaka nnyo tolina kyeweerekerayo naye ndaba byolimu bwe bulamu ffenna bwe tukola ki sajja yamuddamu n'amugamba nti siinayo kyanjawulo okugjako ekyo mara aita kyewalabye kyekyo oyo yenze omusajja talina nnyo kintu kiryawo kyamaanyi kyakola gye kyalaba okujjako omugenyi byalabye omuntu nga ggwe nga toyinza kukiraba nti kyekyo naye owayitawo ennaku wayitawo ekiseera Sayyidina Ibn Abbas atunyumiza omusajja ono yabuuzibwa kiki kyakola ekimufuula ow'enjawulo yaddamu nabino wammanga teyeebakayo lunaku lwonna kugamba nti agenze kwebaka ng'alina enge oba akakukuuzi ku mutima gwe eri musiraamu munne wallahi leero weebali ng'agamba ani oyo yamanyi oyo nze naye ekiri tugatta kijja omulala naga ne ku kijja temumutwala mumutwala enkoowe tosobola kunziika be baziise buddala ensonga ey'okubiri omusajja ono yali emufuula ow'enjawulo yagamba wala ahsud ahada siina nsaalwa ku muntu yenna kukyengera Allah kyamuwadde nabbi yali tayinza butaba successful sheikh seeka nsaba nga tufunzafunza malirize ensonga ya Ibrahim nabbi Ibrahimu alayhi salam sheikh nasa ebyo byonna bye yakola byamuviiramu akabasa byamuviiramu akabaki ettaabu ey'amaanyi era abasajja bakuŋŋaanya enku wallahi ng'aziraba ne bazikumamu omuliro nga bamutadde awo alaba ne bamukwata ne bamuteeka mu kyuma ekigenda omukasuka muki sheekhe sitole eyo nnene enku ze bakuŋŋaanya sheekhe zaali mpitirivu Allah zaali mpitirivu naye nga zonna zigenda kwokya Ibrahimu ali mu kulwanirira Mungu naye nkugambye nti Allah anyumiza nabbi Muhammad ebyatuuka kwani ebyatuuka ku Ibrahimu ng'alinga amugamba nti gwekyo tokikolanga bawanjawulo kubanga ono munno bwe yakikola yafunamu ebiki yafunamu ebizibu era nabbi sallama yawangaala ebbanga lye lyonna nga amasanamu kwegali ku Kaaba ayina lyeyatema lwaki kakati gwogenda oyo kyamasabo era ng'olaga nti akiidayo nnene nnyo waali badde omanya
inti anabbi sallama Allah yaga nti wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa maw'idha wa maw'idha wa dhikra lilmu'minin. Seeka abasajja bajja kuzimbira akadde bange tubeeyanziza nnyo tusaba nga tumaliriza buli muntu abeere nga atuwa pointi ye esembayo kubeera nga tugambe nti mubyabeera nga bifuula nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubanga ali successful mubaddemu almusaawa kubeera nga musajja yali tayawulayawula oba oli wa ddiini kiwadde ekyokubiri makarim al akhlaq bekubeeranga yabeeranga wannabbi yabeeranga nabbi wampisa nga nabbi sallallahu alaihi wasallam era Allah bwe yamutenda al ukhuwa kubeeranga seruganda na buli muntu yenna azze gyali. Then ekisembayo ku saidi eyange dakiika ng'emu oba bbiri dakiika inshallah kantwale bbiri emu tejja kummala. Sheikh Aluno bwe yabadde atandika alina hadithi nabbi gye yasoma mu hijjatul wida ng'egamba nti omusaayi gwammwe guli haramu gye muli. Wallahi obusiraamu tebulinaako we bulagira nti omuntu emisaayi gyabwe giyiibwayiibwa bwe gityo. Obusiraamu bwawe ekitiibwa obulamu bw'omuntu, ekyo nakyo ojja gisanga ng'emu ku point ezaawa nabbi okuba successful. Ekyokulabirako mu ddakiika entono ennyo, omusajja Abdullahi Saad ibn Abi Sarh yali omu mu bawandiisi b'obubaka, naye shitaani gye muzannyirako akola statement abe tuwandiika ebimu tubyejwetekera. Muhammad atugamba bugambi ebimu ne tukola ki ne tuwandiika si bubaka. Fahdara nabi sallallahu alaihi wasallam damahu, nabbi n'agamba nti abaayi amulabako omuntu ofuna empeera. Nabbi aba atudde ne basahaba. Abdullahi Saad ibn Abi Sarh yalina oluganda kwa Uthman ibn Affan alhayyu alladhi istahya minhu almalaika, kyava ajjira mu mugongo gwa Uthman amugamba ntwale eri nabbi. Olaba dda we twazzanga emisango noonoonya omusajja mukulu ku neighborhood n'omugamba ntwale wa muzeeyi bwe ŋŋenda nzekka asobola okumbika emiggo nga 10 naye bwe nkugenderaku era ndifunye 10 nyinza ofunayo obuggo nga 2. Abdullahi Saad ibn Abi Sarh agenda batuuka eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uthmani agamba nabbi bayi'uhu ya rasulallah, sajja musonyiwe. Nabbi n'akyuka n'atunula eri namugamba ogwokubiri bayi'uhu ya rasulallah, nabbi n'akyuka n'atunula eri namugamba ogwokusatu bayi'uhu ya rasulallah, nabbi n'aleeta omukono n'amusika mu mukono. Okwo kwabanga kusonyiwa eri omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Basala Abdullahi Saad ibn Abi Sarh afuluma omuzikiti agenda, nabbi kyava abuuza basahaba abaaliwo abagamba nti ama kana fikum rajulun rashid, mummwe temubaddemu asobola kusoma mbeera haythu ra'ani kafaftu yadi an mubaya'atihi, weŋŋaanidde emirundi egisoose okumukwata mu ngalo fayaqumu ala hadha fayadhribu unqahu, najja n'amugjako bujja bulago. Basahaba kyebava bamubuuza ya rasulallah wa kaifa na'rifu ma fi nafsak, twanditegedde tutya ggwe kyolowooza mu mutima gwo, awala auma'ata alaina bi'ainika, kale singa otunyigiddeko bunyigizi ku liiso bwoti ne tukulaga. Nabbi kyava abagamba tekisaana era tekiribaayo nabbi yenna an yakuna lahu kha'inatan ayo, okuba n'amaaso ag'enkwe. Ekyo tukijjamu obukulu bw'omusaayi gw'omuntu mu busiraamu. Alhamdulillah. Emboozi ku mbeera ebyafuula nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam okubeera successful bingi ne bwe tukeera okuva ku makya okutuusa we buziba tusobola bimalayo kubanga Qur'an y'ekitiibwa kitangaale kitambulira waggulu wa nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abatulaba abalungi twebaza bakadde baffe, tusaba Allah nannyini buyinza abawejja nabbiri nga mukadde wange bwe yaginsabidde badda Sheikh Ashraf Kayira ne mukadde waffe Sheikh Ali Kisooka. Tusaba Allah nannyini buyinza atugase mu kuŋŋaana luno mu muhadara guno, atuwe obulamu obusinga okubanga bulungi, atusobozesa
okubeera nga tuddamu okusinkana olupya ne bawaalimu abalala ne bamasheekha amalala nga tukwata ku kabaaya ezikwata mu busiraamu bwaffe n'emizungu ezikwata ku busiraamu bwaffe atumalire Allah nannyini buyinza ebyetaago byaffe tuteeke mu bantu abamusiima mu buli kaseera tuteekere okutebenkevu mu maka gaffe ne mu bantu baffe n'emirimu gyaffe abeere nga ye mukulembeze yawaffe mu buli mbeera yonna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.